Atenderezwa wagulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabwo ndikitangaala mbasindika ekitangaala ndikwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakikaana mwenna abampuliriza mbiyitibwa ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiyitibwa ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu akawukirizibwa k'ensi yaffe ey'omunda w'eppooni yabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde olwa ddembe okubuuza omutima gwo ebitakkaanye na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba okisule mu ggulu kaawe weyongereyo n'obulamu bwo obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutudde nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri abasamize abayimusibwa abawamu mu kitangaala saba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwetudde ng'oyinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu Mukama yinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu Mukama yinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu Mukama yinza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu Mukama kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasomera bawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa waliwo enkyukakyuka ez'omuggundu ezisuubirwa okubeera nga zigenda mu maaso mu mwezi guno gwe tulimu era nga waliwo amayengo agaseŋŋendo ageeyongera okubeera nga agakula naddala mu nnaku 3 ez'obwakiwanuka ezigenda mu maaso eri obulamu bwammwe abaagalwa paka ku nkomekkerero y'omwezi guno amayengo gano n'okuyinjiwala kw'amayengo gano gajja kuteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu eri olutuula olw'obutonzi mwetudde nga tuyita mayimusibwa guno abaagalwa kyandiba kya muwendo mukadde kano okusobola okubeera nga okkakkana okkiriza enkyukakyuka zo ez'omunda n'amayengo g'ag'omunda gezze bujja twala akadde owummulemu osobole okubeera nga olaba engeri oba omulise eri engeri gy'ovuddemu mu bulamu bwo obw'emabega wejjemu ebikadde era owonye byonna ebibeera bisuukundiddwa ne birabisibwa eri obulamu bwo amakyusa agagenda mu maaso galiwo okubeera nga gateekawo obwetengeredde wakati w'obulamu bwaffe obw'emabega kitusoboseze okusobola okubeera nga tutondera mu bbanga eryo ery'amayengo amagya era tuyinjiwale era tubeere endabirwamu y'obutukuvu bwaffe obwannamaddala obulongo bwaffe buteekebweko era nga bangi ku bayimusibwa basobodde okubeera nga buteekebwako abaagalwa waliwo okuddizibwa okujja okw'amaanyi okugenda mu maaso okwo okujjawo obutali bwetengeredde obubadde butudde mu nda yaffe abaagalwa kano si kavuyo naye kuddizibwa bujja nga ke katimba ak'amayengo ag'ekizikiza agabadde gatambulira mu bujjajja bwaffe era nga ke kadde gasobole okubeera nga gategeerebwa n'enzikiriza zonna ez'obulimba ezize zibadde zitambulira mu lufungo bwaffe zikomekkerezebwe kisoboseze okusobola okubeera nga biwonyezebwa n'okubeera nga biddizibwa mu kadde akakakati abaagalwa okuyimusibwa oba kye muyita ascension si kyekintu kye bakkiriza okukkiriza nedda naye kyekintu ky'otandika okubeera nga okkaanya nakyo mpola mpola kitegeera mu ngeri eno we wabeerawo embeera yonna
ekunyigiriza ezimbibwa mu ndaayo ku mutendera gw'obuntu n'omutendera ogwawamu. Omwagalwa, manya nti okutereezebwa kw'embeera eyo kusoboka. Kuyimusibwa kitegeeza kwekubamu ndabirwamu n'oyingira mu ndaayo n'otegeera akavuyo n'ebyo byonna ebibeera bizze ebyetaagisa okubeera nga biwonyezebwa. Kino tekitegeeza nti obeera olemereddwa, naye kiba kitegeeza nti otandise okubeera nga otambulira ku mutendera ogw'obwerufu obwa waggulu. Kitegeeza nti ekikula kyo kibeera kitandika okubeera nga kizza bujja, era n'enkola zo zonna zibeera tezikyatambuliramu ebyo ebikadde. Enkula zo n'ensi etandika okuyaayaanira okufuna obwetengeredde, naye obwetengeredde obutafaanagana na bukadde gye buzze butambuliramu. Mu biro eby'amakyusa ag'omuggondo, abagalwa, wandiwulira nga obulanga ggwe. Kitegeera, kubanga kino kikuleetera okubeera nga tokyali bumwamu n'amayengo ag'ebyo ebikadde, ng'okula busukka kkubo ow'amayengo ago. Abagalwa, kino kya muwendo nnyo eri okukulako okw'amagezi g'ag'omwoyo n'ekikula kye eky'omwoyo. Muyige mu bulamu bwonna bwe muyiseemu, era y'engeri yokka etuyamba okusobola okubeera nga tulondawo ekkubo eyo lye twalondawo. Ekitonde oba ebitonde ebiyimusibwa bijja kwesanga nga biri bumu wamu n'amakubo g'amazima n'ekitangire egy'abalala, kubanga amayengo gaabwe bagagabana era nga baliwo okubeera nga berabirira. Abagalwa, okubeera nga okulembeza obulamu bwo obw'obutukuvu kye kikuyamba okusobola okubeera nga obeera bumu wamu n'obudongo bwo, era nekikuyamba okubeera nga otema evvuunika erikutwala mu maaso. Mu nnaku ezijja ne mu wiikisi ezijja mwandiwulira enkyukakyuka eri omubiri gwammwe ogwa Ssekiiba kya ttaka ku lwa amayengo agava mu njuba ageeyongera okubeera nga gakoosa omutima gwa Ssengeno na Ttimba, ne gateekawo enkyukakyuka mu buliwo ne mu mibiri gyammwe egy'amayengo. Obubonero buno muyinza okubeeramu omutwe ogw'olutentezi, obukoowu, okutya nga kuggyibwawo, oyinza okufuna pressure oba okuzibikira mu nnyindo, olusujjasujja, obulumi mu mugongo, amabwa mu bulago, amabwa mu bulago, embeera ez'enjawulo ku mibiri gyammwe, amannyo okubaluma, okuwulira ebiwoggana oba gye muyita earrings, ebintu ebiwoggana mu matu gammwe. Kitegeera, bino byonna kisumuluzo ekibalaga okubeera nga muwuliriza omubiri gyammwe, kibasoboseza okusobola okubeera nga muteekawo enkyukakyuka ze mwetaaga okweggyamu ebikadde ate muteekeko ebyo byetaagisa okubeera nga biteekebwako. Bangi ebitonde ebyava mu munyeenye mu kadde kano batandise okubeera nga bayita mu mpulira ey'obwavu lumpukupe oba gye muyita void, eyo etudde mu nnabaana y'olulubaale oba gye muyita universal womb, eyo eyeeyongera okubeera ng'eteekawo enkyukakyuka ey'omunda ey'ensi yammwe ey'omunda mu bikolwa ne mu biki bye mulina okubeera nga mulondawo. Omwezi guno ogw'okutaano n'ogw'omukaaga waliwo enkyukakyuka ez'omuggundu ezigenda okubeera nga zijja eri obulamu bwammwe. Mukomekkereze enkadde ate mutandike empya. Zonna enkyukakyuka ezijja za muwendo era nga musabibwa musobole okubeera nga mukulembebwa oddemeezi y'omwoyo wammwe omutukuvu. Tegera, abamu ku
abamu ku myoyo gyasobola okubeera nga giteekako amayengo gano mu sabbiiti entonotono emabega, era nga kati batandise okubeera nga bafuna kye tuyita life review, basobole okubeera nga baddamu okulaba ensi engeri gye batambuza obulamu bwabwe. Kino ebiseera ebisinga kikolebwa ng'omaze okufuulibwa omwoyo gwo nga guvudde mu nnyama n'okomawo eri ensibuko. Obulamu okubeera nga oddamu okubulaba kitegera kitegeeza nti oteeka essira ku byayita paka mu kadde akaakakati n'ogattaganya wamu n'obulamu bw'abalala nga oli mu nnyama. Life review eno oba okuddamu okubeera nga olaba ki ky'okoze era ky'otambudde kiyambako mu kuwonya omubiri gwo ogw'obwamusoke n'ogw'obwamukasa ze muyita mental and emotional bodies, era ne kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna amasomo ne biki by'oyagala okubeera ng'otuukiriza mu kweyubulako. Obulamu obw'emabega bukuyamba okubeera nga ogattaganya bye weetaaga mu kuyimusibwako ng'oli mu mubiri ogw'ennyama, okweggyamu ezo ensi zonna z'otakyayagala kubeera ng'otambuliramu. Omwagalwa si mulimu mutene, kitegera. Oba w'obeera nga tokyagala osalawo okubeera nga osigala mu tulo, oyongere okubeera nga ofuggibwa abalala n'abo abayina bye bayagala okubeera nga bakuggyako. Okuzuukusa obaagalwa si kyekintu ekitali ekyangu, nedda, nikibeera neki ky'olina okubeera ng'owaayo. Kyetaagisa obuvunaanyizibwa, kyetaagisibwa okwemulugunya, kyetaagisa okubeera nga okuba ttooki eri enzikiriza zo nga ggwe, okwaŋŋanga amazima agagatawoomesa nnakabululu, okusalawo okwo okusoomooza eri obulamu bwo. Era kikuwa akakisa okubeera nga omenya enjegere ez'okubeera nga ofugibwa ebyo ebyawabweru, n'owonya obulongo bwo obukontana obw'omunda, n'ojjuzibwa obulamu bwo amazima go, era n'oyambala ebirungo byo, n'osalawo ng'okozesa obulongo bwo ne weefula ow'eddembe nga wejja mu lutuula olwo olw'obulimba lw'ozootambuliramu ng'omwoyo. Abo bonna bali okubeera nga bayimusibwa basobodde okubeera nga bayita mu mutendera gwe bayimu, era nga amaanyi gano agova mu njuba geeyongedde okubeera nga geebonga eri ensi yammwe, era ne gateekawo enkyukakyuka ez'omunda okusinga nga bwe kyali kisuubiddwa, era nga kitaddewo enkyukakyuka ez'omuggundu okutuukira ddala ku namuziga yammwe ey'omunda. Abagalwa, obeera nga ofuna empulira ey'obukoowu okusinga nga bwe kibadde, manya nti omubiri gwo ogw'obwamukasa guyina gwe byajjamu. Omwagalwa, oluusi w'ofuna embeera ey'obutabaka bulungi, manya nti waliwo ekiri okubeera nga kitereezebwa eri obulamu bwo. Enkyukakyuka zino kitundutundu kinene nnyo, nga emmeeme yammwe n'omutima gwammwe n'omubiri gwammwe guli kugattaganya okufuna obwetegeredde ku nkyukakyuka ezigenda mu maaso eri olugendo lwammwe. Mu biro ebifaanagana nga bwe biti, emize emikadde, ebirowoozo ebikadde, empulizo enkadde zonna ebiseera ebisinga zisuukundibwa ne zirabisibwa. Abaagalwa, kino tekitegeeza nti obeera ozza emabega, naye kabeera kakisa ak'okweggyamu ebyo by'otakyali, ebitawukyawanirira ntegeeraayo, n'osenvula n'odda mu ntegeera yeetudde bumu wamu n'obulongo bwo obwannamaddala. Kitegeera abaagalwa, kye weetaaga kwe kufunayo akadde obeere bumu wamu ne maama wo, nga omera emirandira n'olaba nga oli bumu wamu n'omutima gwa sseŋŋendo. Funayo akadde obeere bumu n'ensibuko y'amayengo ago ag'obutukuvu mu kadde akaakakati. Kkiriza owummule w'obeera nga weetaagisa okubeera nga weetaaga okuwummula. Nywa amazzi agamala era wuliriza omubiri gwo kiki kye gwetaaga. Kitegeera abaagalwa, wandifuna empulira
etali yemu nga ennaku entonotono ez'emabega. Manya byonna by'obadde omanyi biyinza okukyuka mu mpulira ne mu mpulizo, bwonna bubonero. Era tekitegeeza nti waliwo ekikyamu kyonna ekiriwo, naye kibeera kitegeeza nti waliwo okweyubula okugenda mu maaso. Emyoyo egizuukuse eri sseŋŋendo wano, egizuukuse ku sseŋŋendo wano giri wano okusobola okubeera nga gyewonya, ate gibeere endabirwamu y'obulongo bwagwo, bibeere ekyokulabirako eri ensi, ate bayimuse n'abalala okusobola okubeera nga beddiza amayengo gaabwe n'amaanyi gaabwe okusobola okubeera nga bazuukuka n'okuwonya eddemeezi lyabwe, okubeera nga bajajjatta entegeera eya waggulu, okutegeera n'okumanya okutuddemu okwagala n'entegeera eyo eya waggulu etudde mu kwagala. N'okwagala n'obumalirivu yeffe abasamize abayimusibwa awamu. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akome.